finally Chadachi Pastor Bujingo naye ayitiddwa ku mukolo gwa Doreen, ayitiddwa ku mukolo gw'omuwala. Ndowooza bino byabadde akuba endere byabadde akaaba ndowooza bigenda kubanga biggwawo kubanga bamaze ne baba bamaze ne bamuyita. Tongamba tombuuza nti ate invitation card ye eriwa, naye of course omukolo baba bamaze okulangirira date bagulanga n'ekifo wegugenda okubeera. Kati gwe ate oba oyagala abaganda balina olugendo oyagala wambazi obeera oyagala wakyo okubagulizaako. So omukolo baba bamaze okubanga bakuyita, baba bamaze okugaa nti jangu omukolo gwetabeko. Ndowooza taddamu kati okwekwasa nti ate biki nti ate wololo bamaze okubanga bakumuyita. Simanyi bane bamuwadde kaadi nga zino ezaffe, naye ffe tulina kaadi, nze nina kaadi yeeno. Nabula njagalanga ntambula nayo njagalanga sente eno parking wengenda okuparkinga ate eno ye card adage eno ye card yange mwami Kimbo wa badda yiyo nerinya bali printinze bulungi nnyo otegedde mwami Kimbo. So kakati Pastor Bunankachi buki Pastor Bujingo bamuyise abeereko ku mukolo gwa mwana muwala, abeereko ku mukolo gwa Doreen. Of course balangiridde date n'olunaku, kiba kitegeeza nti baba bamuyise. Naye n'ekirala tulina waliwo ebigenda okuba nga bikolebwa nga bisalibwawo oba nga bikolebwako ng'ennaku zomwezi 27. 27 tugenda kwebaza Katonda, tugenda beera wa kakajjo, tugenda kwebaza Katonda w'abaana Katonda wa Teddy. Tugenda kwebaza Katonda wa Teddy. Omanyi Katonda akola mu bulamu bwa Teddy teebaka, akola emisana n'ekiro. Simanyi walwaki makula si bw'asaba n'amuwa omwana. Kati ekiri eyo tuli mu kujaguza omwana ono. By the way bagamba nti omwana omuwala akola atya bino bya omwana omuwala byafumaganya nnyina. Akati ono omwana omuwala ali mu kusanyusa nnyina. Sebo nga tuli mu kutegeka mikolo ate ne university I mean enteekateeka eri eyayali babaza okuba nga ate bamulonda ali omu ku abo abaana Abanayuganda oba abantu okuva mu ggwanga erya Uganda abagenda okuba nga ate ampuliriza abagenda okugenda basome mu America. Era okusinziza ku nteekateeka eno bagambye nti Doreen Gift Bujingo agenda kubanga agenda mu eri enteekateeka gye bayita Mandela. Enteekateeka eno so nange baali bampiseeko wali mpaddeko omukisa ogwo. Njukira ne mukwano gwange akitya twaliyo ne bensukira Abanayuganda, twaliyo ne kakati Woman Member of Parliament akiikirira abantu b'e Kasanda mu kikolo gwange olukulu Flavia Kalwena Abagabe bwe twaliyo mu America ku nteekateeka eno ya Mandela Washington Fellowship. Era nga ono ye ayitidde mu nteekateeka eri gyalimu eya IT gye bamuyitidde bagambye nti Doreen Mandela Washington yes, Doreen Gift Bujingo, an ICT infrastructure engineer at the Ministry of ICT and National Guidance. She is passionate about driving Uganda's digital transformation through projects that expand the broadband connectivity and promote digital skilling and enhance e-service delivery under the Mandela Washington Fellowship, Arizona State. This time around, bali mu Arizona Kale Fellowship for Young African Leaders. Doreen is headed to Arizona State University in the leadership the public management track yearly 2025. So enteekateeka eno egenda kubeera mu Arizona University. Eno bagitwala ebaawo bapikinga Bannayuganda, not Bannayuganda but bapikinga abantu okuva mu nsi ez'enjawulo. Mu kusooka you apply n'olaga interest, kati time etuuka ne basunsula, bwe basunsula then ne balabawo baliwo abaqualifyings, baliwo abatuukanye n'omutindo okuba nga babawa enteekateeka eyo ey'okugenda okusoma. Era omwana ono omuwala so Doreen Gift Bujingo is one of abagenda okusoma
mu America okusoma mwene enteekateeka ya Mandela Washington. Kuba mwaka gumo kuba mwaka gumo era nga okomawo genda naye kati basinzire ekintu kyosomamu kyolimu kati ono Doreen mukugu mu IT era ye engineer wano mu ggwanga Uganda akola ne Ministry of ICT wano mu Kampala ate nga bawe doctor naye mwana alese kiti naye Pastor Teddy Katonda kigwosaba omulagirire ku bantu. Pastor Teddy lagirira ku bantu Katonda gwosaba abantu bakubeereddewo naye naye balagire Katonda gwosaba basobole okubanga bamusaba abawe bye beetaaga abakolere kubanga Katonda akolewo walaze nti takola ki Katonda akolewo walaze nti yeeba katabongo tatasumagira tayebakira ku mulimu akole emisala n'ekiro gyensonga lwaki tulaba bino byonna ebijja bidiriŋŋana ate nga bya ssanyu jereere. So this beautiful girl agenda actually it's not a girl, she's a mother of two. Yes, agenda mu America, but of course tugenda soka mukolo tulina emikolo ebiri awo. Tulinawo Thanksgiving inakusomeza 27 wali mu church Kakajjo, then after tujja kuba ne official introduction ceremony, then aluvanyuma tugenda kuba n'okumusindika agende mu America atasobola kubanga ate akakalabya emisomo egyo gweno chance jasobola okubanga afuna kitegeeza nti Katonda banaye teyeebaka bw'osigala ng'osaba Katonda God buli kaseera ajja kubanga waali Katonda buli kaseera abeerawo ng'awuliriza God answers praise Katonda addamu essaala bw'obanga abaana bano tebalina abaweerera look at the opportunities they're just coming opportunities ziyiika buyesi taata agambye sijja kubaweerera sente za makula ekitongole American number neja negamba nti nze nsazeewo omwana ono kamuweerere mumumpe mutwale muweerere so weewuunya Katonda n'ogamba nti Katonda kituufu akola ebintu by'amaanyi akola ebintu nga binene so we thank God for what he has done mu bulamu bwa Teddy Naluswa Bujingo and Doreen Gift Bujingo and entire family of 4 people. Actually there are 5. They are 5. 3 children, 3 girls, 1 boy, and Mama Naluswa Teddy Bujingo. So the family of 5 people. Twebaza Katonda olwekyo olwenteekateeka eyo egenda mu maaso. Tutegeka mikolo pastor agamba tuva mu bizibu batuzza mu bizibu tuva mu bizibu batuzza mu bizibu tuva mu masasi tubanja Pentagon kati eno tuva mu introduction ate tudda mu mwana agenda mu America kyokka agenda mu America nga munne omuwala Winnie ate yali China naye baddage aha Abaganda balina olugero ntokiyanga ngonge ento bwekula ojambalako eddiba olugero olwo lulina engeri gye tutuukira ku mbeera eno nti abaana babakyali bali tobazalawa tobayisaamu maaso responsibility yo nga taata gikole abaana bano bajja kula ate otandika okubakubira emimiro temwandabirira baana mwe mundabirire baana mwe temundabiridde kakati okitegedde ekintu ekyo so njagala mbategeeza abazadde mena gye muli mulabire ku Pastor Bujingo ono ayagala bayire Pastor Bujingo ayagala kudda Mama Teddy oba simanya ago nago mwagafuna ayagala kuddayo olwokuba nti ali mu bondage ali mu busibe obw'obufumbo ali mu busibe obw'ekika ekyagulu omukazi gwe yawasa oyo bwana makula afuuse namakula amulemeseza buli kimu namakula amujja ku famire ye namakula amusudde mu buweereza namakula amusudde omwoyo gwe namakula amusudde everywhere buli kimu namakula akikoza atya buli kimu namakula akirinyeemu era abyonoonye waliwo ekigambo wano kyanjagala okuba nga mbasomera but of course simanyi banyiza okuba nga nkituukako mangu waliwo ka text wano kena copinze nga njagala nkabasomere mulabe how namakula has ruined pastor's life obulamu bw'omusumba munange obulamu bw'omusumba bwakyankalana lwakuba nti musumba musajja yeekangabiriza atagala kulaga kigenda mu maaso naye of course audience yeeba yakirabye dda n'abagoberera n'abalaba bo bakimanyi nti nno omusajja mukulu ye yavaako dda kakati ebimu bambi apalapalanya era alwanako bulwanyi okulaba nti asigala ku grounds
however anti grounds zo zagwawo dda. Aha, Mama Teddy uno gwe noonya badde noonya Mama Teddy ng'ayogera ku nsonga eno egenda okubeera wa ensonga egenda okubeera of course egenda okubeera ewaka ng'ennaku z'omwezi meka no yabadde ayogera ku kigenda okubayo ng'ennaku z'omwezi 27 that is 27. Let me try to check here. I'm trying to check here. 27 zigenda kubeera meka zigenda kubeera 27. I mean that day. First, I think again, Abidin is going to be a Friday. That is the coming Friday. We are going to have an overnight prayer. Eranga overnight prayer again. Akubeda wali ku church ya Mama Teddy wali endeje. Abamanye Kakajo. Of course, again abeda Kakajo. Yeah, we are going to kubeda overnight prayer. But this overnight prayer again akuba mwe bitu bingi nnyo. Abamu we genda okumanyira program y'omukolonga be genda okubanga gutambula. We mugenda okumanya we mugenda okuparkinga na we mugenda okutula na biche. Ate era bwegana okutegeera na omukolo guli kuti sofa abatana bakubanga mutegeera timing na biki ebyo byonna bigenda kubanga biri mweyo overnight prayer egenda kudabolinga nga Thanksgiving. Agambye nti tusolaga nti abadde Katonda kwewayiriza nti nasaba nnyo nnyo nti essala zange zokka Katonda z'abadde awulira essala zaffe zonna ezizo n'ezange kubanga mubaddemu abasaba obubi Katonda n'abaswaza mubaddemu abasaba obubi Katonda n'abaswaza nga Bayibuli wegamba nti nga bwegamba mu kyamateeka kyamateeka esula 23 nze eyogera mu kyamateeka esula 23 onyiro olwokutaano Bayibuli egamba nti no Katonda yagaana okuwulira ebikolimo bya Balamu. Katonda yagaana Balamu baamugaana mu Bayibuli ebikolimo bya Balamu bye yali akulimira Isirayiri. Kati mubaddemu abasaba obubi Katonda yagaana okuwulira ebikolimo ebyo. Ne mubeeramu ababadde batusabira obulungi Katonda n'awulira essaala. Mwebale nnyo mwebalire ddala b'emikwano twagala Mukama abanjagalire era abansanyusize mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Teweerabira nkugambye tugenda kubeera ne night prayer egenda kubeerawo nga 27 this month. Yes. Mubagambe mujje tu celebrating baby waffe baby girl omwana affe ow'obuwala omwana affe ow'obuwala ng'alinnya ennyonyi okugenda mu America. Mujje tumucelebrate oyo no yali asuubirwa nti agenda kulya ku kasasiro kati alinnya ennyonyi enkya n'eggulo guno omwaka kakyanga kutandika alinnya ennyonyi emirundi gye simanyi okitegeera kati ye Katonda w'amawanga ye Katonda ajjula ensozi ne zitamanya ye Katonda ate Katonda bw'aba akola ebyamagiro talina bweyebuuzaako bw'aba akola ekyamagiro. So mujje tukuŋŋaanire wamu nga 27 tusanyukire wamu tujagulize wamu Mukama abampere nnyo omukisa. Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Amiina nnyo. Amanya nagababuulidde ate kati mukimanyi amanya agamu ganyongeddwako kati nze mother of engineers. So kakati okitegeera mama ba engineers naye tewaliwo okubuusabuusa kubanga bwekito bwe kiri. Awakana agambe nti nedda nenfukamira wansi ne Mukama nenze Mukama gyesaatuuka gyesaasomera gyesaasoma abaana kabantuukireyo nze abaana bange bye baba bakola ki bye baba basoma. In fact muyiga okwogera obulungi eri abaana bammwe mubawa amannya amalungi. Naye omwana n'omutuuma Najjalwambi kubanga otabuse ne taata we n'omutuuma Najjalwambi lwaki? Abaana nasomanga ne Najjalwambi oba Najja yaddawa abaana kirabo Najjalwambi katuuso guys Najjalwambi mumuwulya Najja okitegeera omwana n'omutuuma kirabo gift
from God. Omwana n'omutuma blessed aliko omukisa gwa Katonda. So that is Mama Teddy Bujingo nga atubulyako ku bigenda okubeera ku night prayer ku church ku Friday gye tugenda okuba nga tuyingira, not this Friday but the coming Friday 27th of June nga celebrating obulambu bwa Doreen Gift Bujingo nga agenda okutaking opportunity ye yafunye okugendako mu Arizona mu America oba mu United States of America ogenda maaso okubanga atatekinga koseri mu public relations yafunye mu Mandela Fellowship. So jala kubategeeza nti Katonda teyebaka, Katonda buli kaseera abeera addamu essaala. Bw'obeera ng'omukabiridde Katonda addamu essaala. Katonda awulira essaala, kambabuulire. Katonda awulira essaala ate Katonda awulira n'amaziga. Kubanga gw'oyinza okuddawo n'ogamba Katonda nga mukabiridde, Katonda ebbanga lyenkabi nga tampulidde, Katonda nga tampulira. Nedda, Katonda awulira just kabaweezi kaseerako nga tekanaba kubanga katuuka. So njala kuzaamu amaanyi era nkutegeeze nti Katonda essaala agiwulira ate era na buli kimu ekyo akiwulira. Tolina kubanga weeraliikirira n'akamu, tolina kubanga weeraliikirira wadde because time etuuka, time etuuka n'akusaasira, n'akusaasira kubanga tumulabyeko ng'asaasira abantu, tumulabyeko ng'asaasira abantu kubanga ne bwoba otunuulidde obulamu bw'omwakyalo ono n'abaana be bubadde bw'amaziga ebbanga lyonna, naye oza singa teyalemera ku Katonda yandibadde oba osanga tali bw'ati, naye yalemera Katonda bw'atyo Katonda naye n'abanga ate amusaasira. Nawe ekityo kyobudde olabanga ajubileetinga, asanyuka omulabye nga asanyuka ate era nammwe abayise mugende maaso okubanga ate mukola ki mumusanyukirako ku ebyo ebigenda maaso mu bulamu bwe. Omukyalo ono yayisibwa bubi, mwe abatategeera nnyo abamu just li abamu abalina akajanja nti pastor tasobya biki afukiddwako amafuta biki n'ebiringa ebyo. Nedda, omukyalo ono yayisibwa bubi nnyo. Omukyalo ono yayisibwa bubi nnyo to extent nti ekisooka bamulangira ebintu, bamulangira obulwadde, ne bamulangira obubbi nga bwe yali agala okubba ettaka ly'ekkanisa, ne bamulangira abaana be nti babbi, ne bamugamba abaana be tebajja kusoma, ne bamugamba abaana be tebajja, era actually ebimu babimulangira ate ebirala ne bakola ki, tebakoma kumulangira bulangizi but n'ebirala n'obikola ne babikola, era abaana ne balekerawo baweerera fees na biki. Naye Katonda nga womumanyi ne Bayibuli egamba ogenda mu Isaaya 3:3 otandikidde ku lw'omusanvu egamba nti laba abazira baabwe bakabira ebweru, bakabaka b'emirembe, bakaaba nnyo amaziga. Kati mu mbeera eno ojja kwesanga nga bambi omukyalo ono yakaaba mu kino ng'alinga kabaka ye Bujingo, naye omukazi n'akaaba, omukazi n'amuwebula, omukazi n'amuswaza, omukazi n'abonaabona n'abaana be na buli kimu. Abantu andika okuvaayo jasa abazira kisa bayambe buyambi, ne buli avuddeyo naye ne bamukuba. Pastor Senyonga yavaayo ne bamukuba, Pastor Robert Kayanja yavaayo ne bamukuba, buli omu yavangayo naye buli yavangayo nga bamukuba, buli yavangayo nga bamukuba. Kitegeeza nti omusajja ono yali mwetegefu okubanga akuba okubira ddala kwasooka paka kwasembayo. Ekintu kyensobola okugamba nti nno bw'otaba muntu alina Katonda oba bw'otaba muntu omugumu oyinza okwesanga ng'olemereddwa embeera eno, sinakindi oyinza n'okufa. Abantu abamu bafa embeera bweziti, bafa pressure enendwa ey'obulwadde, then pressure public. Omusajja najja kuzina agamba omukazi alina ekikulupu kya myaka 10 ate nga alinayo omwana w'emyaka 3 omuntu wagayi naye pastor agatta ayawula neerabira kiki. But of course ebimu bireka kubanga embeera zezo zimanyikiddwa nti bwatyo bwafaanana era bwatyo bwali. Na bwe kityo kyeba bwetaagisa Katonda. Katonda yasobola okubanga ayingira mu nsonga ezimu ez'abantu abamu. Kyovudde olaba badde ngamba Mama Teddy nti asabirawa abantu bagende basabi Katonda gwasaba because Katonda gwasaba alabisa okubanga yagenda okuba
yagenda okubaamu essuubi yagenda okubaamu essuubi ge Katonda gwasaba yagenda okubaamu essuubi because tukirabye kati tewakyali kirala kyonna kyonna Katonda. So Mama Teddy tukuyozayoza n'omuwala mwebale nnyo kubadira naye nga pasa ye kati yanamanya oba kumukola ajja oba tajja kosi gw'omukolo gujja kola ki omukolo gwo gugenda kubeerayo kati wabajja yamanyi oba ajja oba tajja naye nga bo omukolo gugenda kubaayo ate nga obikosi baba bamaze olangira vaini kiba kitegeeza nti bakukkiriza okola eki bakukkiriza ojje ate gugenda kubeera open tegugenda kubaamu kubanga byenayongedde okwongera okwekkaanya temugenda kubaamu ebya security mbu ali tukuume wano naye nga buli kimu kigenda kubeera nga kitambula. Awo mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasira n'amugamba nti tokaaba n'asembera n'akoma ku lunnyo. Bali abaali beetisse ne bayimirira n'agamba nti omulenzi nkugamba nti golokoka. Naye wano yali agamba omukyala ono omukyala omanyi bayibuli eno fe abasoma bayibuli tulina ebintu byetuyigamu era erina ebintu bingi byetuyigiriza. Omukyala yali akaba nga omwana we afudde mumujjukira story eri mu ndowooza eri mu kitabo kya Luka omukyala w'ennaini omwana we yali afudde nga bamutwala okumuziika. Yesu we yatuukira awo n'agamba omukyala nti okola ki nti tokaaba era bw'ati n'agamba omwana omulenzi nti mulenzi kola ki mulenzi goloka. Awo bwe yasembera ku wankaaki w'ekibuga laba omulambo nga gufulumiziddwa ebweru gwa mwana nnyina gwe yazaala omu ne nnyina oyo nga namwandu n'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali naye. Awo mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasa n'amugamba nti tokaaba. Gamba nti awo mukama waffe bwe yalaba Mama Teddy n'amugamba nti tokaaba. So kakati ffe abasomi ba bayibuli tulina ebintu ebimu bye tuyiganga ffe nti twongera okuguma byongera otugumya byongera okutuyimiriza nga tuli bagumu nti n'embeera naye beera nga ekususeeko etya ate tulina kubanga ogiyolesa tulina kubanga okaaba ogiraga nnyo n'ebiringa ebyo. Ono omukazi ekimuyambye abadde Katonda n'obugumu bwe ate obugumu tebubadde bubwenga ye wabula strength ye abadde agijja mwani abadde agijja mu Katonda kubanga ffe mu Katonda mwe tukkiririza Katonda mwe tukolera mu Katonda Katonda tekakombeera naawe nkola bintu byavunaanyizibwa mpeereza bantu nkolera ku bantu leka nkolere ku bantu. Omanyi bayibuli egamba nti abaana ba Katonda bwe babayita ne sitaani yagiramu. So emanga mbaweereza ebintu bino ne wabaawa bwe manga mbaweereza ebintu bino sitaani n'agiramu temunti yakubanga bayibuli yabalaba abaana ba Katonda ne bakuŋŋaana ne sitaani yagiramu. Sirina bakulaba gondi message nakagiraba ngenda kugira nkolo jaddi message yajja nga saagiraba biga kale kakati amanyi tubadde bina tubyogera naye nga njagala okubategeeza nti kadi yo yeeno Pastor Bujingo simanyi naye bamuwadde bweti oba nze gwe bawadde bweti naye kadi yo yiino mugirabye Mama Teddy kale. So ebintu bwe bityo mbadde ngezaako kubanga mbaluŋŋamiza nga mbategeeza nti ebintu byo bisigala bigenda mu maaso bifaanaganako bwe bityo. Mama Teddy afunye okusomozebwa okw'amaanyi naye Mukama Katonda abadde wamu naye era gwe twebaza Katonda oyo. Kati Bujingo ne Makula we bali eyo simanyi ba Makula n'amukkiriza okujja ku mukolo oba n'amugaana naye nga kyemmanyi ku Makula era ayinza okumugaana ye ne Bujingo bwe nyininyini ensonyi bigambo byafukumuka ye anakkiriza okujja. Omanyi bagamba totega amaggwa ate gy'onomala n'oddukira. Simanyi oba Bujingo n'asobola okuddukira gye yatega amaggwa kubanga yo amaggwa yagategayo ate nga si mwetegefu gajjayo. Enzija gy'ayagala okubanga agajjayo yakwebuzaabuza. However so tetumanyi kikyenyini ekituufu ekitambula kikyenyini ekituufu naye nga Makula yamanyi naye kakati mu kino oli ayinza okumubuuza nti anti bayita omwami n'omukyala Bujingo naye anajja ne Makula. Bujingo okujja ne Makula ku mukolo gwani ama Makula teweewunza manyi wagatta teweeserewaza n'ogamba ojja kujja naye bino bye weetuuzatuuza ku kituuti nga kyokka ekituuti mwakyonoyono nadda naye neewunya omutwe gwa Makula ne Bujingo oba mutegeera mutya
lwaki Makula tova ku kituuti n'osooka oddako ebbali n'osigala ng'oli mukyala wa Gaayo oyo naye nga teweekulembeza nnyo teweereta nnyo ku bituuti nakyo ekituuti kiriko amafuta lwaki oyongera okwonoona ekintu lwaki oyongera okwonoona amafuta g'omusajja ono tosobola kubeera neweesonyiwa ekituuti ne batakwogera nako osanga n'ebino ebintu ebigenda mu maaso tebyandibaddewo ffe twandivuddeyo kujja kubanga tubakolako samoni zino nga tuboogerako nga tubabuulirako enjiri naye because nti mwe mubikola ki nti mwe benyininyini mwe muleeta ne public okuvaayo neyogera ku mbeera yammwe kati omukolo guno oyinza okwagala okujja okwesumaalika naawe ku mukolo obeereko real naye nga kyetaagisa naye oyinza okwagala okujja anti yegwe mukazi wa Bujengo nawe oyinza okwagala okuleeta amagulu go ku kituuti ku mukolo totawaana Bujengo waanabajja agenda kujja nga tata wa mwana muwala gwe omuwala si gwe omuzaala tomunaakwadde akaki tomunaakwadde akakwate so leave people to be muleke abantu banyumirwe emikolo gyabwe muleke abantu babeere mu ssanyu lyabwe omukazi oli guwa mutuusa kweyembeera ate abawala mulina nnyo ebyo ebiboozi nange ndi mukazi kikyalina kyesitalina n'okyankanya obufumbo bw'omusajja at the end of the day kati laba bye tulimu naye byonna mubikole naye nze nsigala mbagamba ekigambo kimu n'abakazi bonna badda ku basajja b'abanne babawamba aliwo abakazi bamanyi okwegumya omusajja tebamusiriwaza omusajja tebamubba gasiya bulolo omusajja tebamubba bati omusajja bamubbira ddala ate ne bateeka kubanga jjukira abakazi mwayiga ebintu by'okweraguza mwayiga ebintu by'eddogodoga abasajja mubabba n'okuloga ne mubaluga omusajja n'atandika okutategeera famire ye kati nga Bugingo yavugira ddala ku famire ye nadda ku famire n'agivuma okugyegoloza n'avuma abaana n'avuma mukyala we n'avuma buli muntu amuli okumpi kati gwe ng'omala ng'amamba abasajja tebaba basimanyi biki n'ebiringa ebyo so bannange njagala okubategeeza era nga nkibaddamu mbagamba mubeere beegendereza mu nsonga ezimu otherwise mugenda kukozinga chaos mu nsi eno abakazi naddala abaana ab'obuwala omusajja waba olaba nga mufumumuliki oba bw'abanga aliko kati ng'aliku taito y'eddiini mwesonyiwe banambala asobola okuteeka ebbali nakupangira akaziko ati todda mukyala waka kumuloga todda mu kuloga mbaana ba mukyala waka bwewasanga yazaalende ebintu ebyo si birungi kubanga oyinza okwagala okumuloga olowooza mba omusiranya ate nawe ne weesiranyizaamu watya n'oyagala osiranya abaana b'omukyala wewaka ate ne musiranamubaako oba watya n'osiranya abaana b'omukyala wewaka bawamu oyo abeewanyiza oyo gwe mwerogerako Katonda n'amujjulula kyentegeeza n'afa bw'afa ng'abaana b'omukyala wewaka be bali abakulu be basobola okugenda maaso n'okubanga bakujjanjaba so ojja kgenda okulaba nga mu butuufu mu ngeri yonna muteekeddwa okubanga mukola ki abakazi mubawe ekitiibwa kyabwe abasajja muyige okuwa abakyala bamwe ebitiibwa omukyala gwali naye omukyala ne gwatandika naye omukyala gwali ne mubwavu omukyala gwali ne mubeera n'enzibu muwe ekitiibwa mu respect mu abakyala ebitiibwa byabwe mu abakyala respect mu abakyala ebitiibwa ebibagwanire ebitiibwa ebibasaana so that temumala gagenda mu maaso nakubanga ate abakyala mubavoola kubanga mufunye abapya kubanga mufunye akasente mufunye ebyo mulaba nti kati tebakyabasaana tebakyali saizi zammwe tebakyali siteeke zammwe mubiraba bwe mutono tebakyali naye ate be bakyala abaliwo nga muli baavu be bakyala ababeerawo mu mbeera nga mukyasula nga mukyakozesa kateni zino ez'ebivulu by'oku byalo bivulu ebijja ekivulu ekimala okuvaawo yalinga baana nga mujje nga mugifula kateni yoyo omukyala yalimu eyo embeera ng'abaana bamu bakyasobola mu bonna basome kati ofunyemu ku bisente weepaasiira weewasiira weekikitaza naye Katonda abalaba Katonda ajja bazza wansi nawe obusente bwe mukuŋŋanyiza bugwewo n'abo abakazi ababeewanya babalekewo badduke mulwalire mu mayumba mufiiremu mutandika okuba emiranga n'okukolimira abaana bamwe so nzirayo ku kiri nga ngenda okuwonzeka ensonga ne Makula tetukusuubira ku mukolo gwaffe ekyo kyo tusaasire please beera mukazi mulokole tojja ye pasa tumukkiriza batiyo tokkiriziddwa kujja ku mukolo toleeta mbeera toleeta nsasagge kubanga onoleeta ensasagge abantu bali ready okukola kyonna kye basobola okubanga bakola ku mukolo ogwo so don't come if you're not invited don't come tojja gwoba abaana bakola ennyo okuzaala obulto lwakulema kufuna saba busabe Katonda akuddemu Katonda ensonga ogimanyi lwaki tofuna lugudo ogimanyi gwe ne Katondawo so genda ku mavivi saba Katondawo
addemu essaalazo mubuulire buli kimu ky'oyitamu na biki byonna ajja kuba nga akuddamu otherwise bw'onoddamu ebyo ate biki bikyade nkubuulidde banaffe aba Beef Organic basangibwa wano Mengo ku katale I mean opposite Masengere oba ku BBS bajjanjaba endwadde zonna gwe nalina okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo njala kuzigila banaffe aba Beef Organic gendawo basobola kubanga ate bakujjanjaba tofana birwadde abalina bi ulcers abalina bi hernia abalina ensundo ezikwata ne mu bifo ebyebuziba abayulika omubiri ne guyubuka n'oyuwa mubiri ne gujjako ensundo nekukwata mu nnyindo ensundo nekukwata njala kutegeeza bannaffe aba Beef Organic bajja kubanga bakujjanjaba ate nga owona ddala era bulungi nnyo kubanga basooka nakukola kunoonyereza gye balina testing basooka kukola testing ne bakujjako omusanyi koleka baba nga ate bakuwa obujjanjabi obusembayo nosobola okuba nguwulira ddala bulungi nnyo banaffe aba Earth Engineers basangibwa Wandegeya bano bo bakugu mu nsonga za security era nga bebatotedde gate eziri automatic zino nga zote zireekaana ate nga zeggula zokka okozesa kalimoti nosobola okuba nga ogulawo twavuddemu eri embeera y'okubeera ku gate n'okonkona abantu nga tebakugulirawo kati gate eno gojja okuba nga wegulirawo ate nga balina enkola ya cameras eziketta zinketta bulabe era zinketta wala as a CCTV camera so bajja kubanga weziri bazinstallinga mu nyumba yo ku gate yo mu lujjalo ku kikomera business yo wokolya wona ojja kubanga ate ozisanga osobola kubanga ate zikutaasa mu mbeera ebyokwerinda ku mulimu gwo naawe wona oyagala ogiteeka so bakubireko ku namba z'essimu ezo wansaawo ate era ne woba obadde yalabe busako ku bintu birala era kuba ku ssimu ezo engineer Ntega ajja kubanga akwasaganya akubuulira ekikinnya ekyo ekyokola na butya buyinza okubanga ate era okikola bakuwa kamera oba gate kyona kyebakuwadde ate installation ebeera ya bwerere bakuyambako n'okuinstallinga ebintu ebyo woyagala bikuteere so bakubire ku namba isi basangibwa Wandegeya wano naye nga wano bakubire tojja kwongera okutegeera n'ebirala nze byesikunyonyodde wano Dream Restaurant basangibwa Wandegeya nabo bakugunya mu nsonga z'ebyokulya gendawo batuukirire bagambe njagala kya misana njagala kya ggulu njagala kyakya bajja kubanga bakusindikira ebintu ebyo osobola okubanga ate obisiŋŋaana era osobola okubanga oli emmere entuufu ennyo nnyini ddala banaffe abo aba Dream